omuyimbi King Saha awuumiza munnange ate Butambala n'oluyimba olwa TikTok Life ate nga kakano akatambi ka TikTok akabadde koogeza abamu obwama engeri gy'abadde atabukiramu mwana mulenzi munnange ate Alien Skin uliya byagamba munnange esayidi eno nti no mwana mulenzi munnange Alien Skin nti ali ku badi bwe esayidi eno bannange. Naye nga ngenda kubeera nga nkutuusaako ngenda kusaba ekintu kimu video gimpe like ko sate no kusubscribinga era nga sigenda kubeera nga ndwawo mwana mulenzi ono akatambi kano yakakoze wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kabadde kagetinga viral bannange byayogeredde mwana mulenzi munnange ate Alien Skin naye nga sinaba kubeera nga nkuwako katambi kano kansooke nkubuulire omwana mulenzi munnange ate embeera gy'alimu e Kenya Alien Skin atereddeyo ku wali akatambi era nga kiraga nti nno babadde bali mumukolako era nga bw'olengera akatambi ako ndowooza ekiwundu okirengera wali bamutadde munnange ate okubeera nga atandise okufuna ate treatment esayidi eyo era nga kekaakatambi akakyaliwo currently kati esayidi awo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna ate nafaayo ku mwana mulenzi munnange ate Alien Skin kati kankuwa akatambi kano ate nkomewo. Mbu olunaku lw'ejjo wakatuli ku mutwe yagenze Kenya mujjanjaba kale ate era nze awo wenkutendera obudongo obw'ekika ekyawaggulu. Bebe Kulumbu yakubalidde mbu onagamba ti ndi mulwadde nnyo ngenze Kenya n'ebivulu mbisazizaamu ti gavumenti banaakuwa ssente. Boyi nabo kuwa ssente bajja kuba basiru ekyenkomeredde. Nze toyinza kuŋŋamba nti oli mulwadde ate oweese ebbaga ya kira 3 ogipise engatto ogitaddeko engatto naye ate olina amaalo n'obudongo Alien Skin. Ogitaddeko engatto ogenda kulambula ate oli mulwadde kyogamba nti engatto ogenda kuzambalira mu ddwaliro ng'oli ku kitanda gy'onaayambalira engatto ezo. Bannange osussa olumu obudongo okuva e Kampala okutuuka e Kenya waliwo kilomita 708 olugendo olwo lwe lugendo okwambaza engatto olinga agenze okulambula ate n'ekirala era bannaaye oli mmome okimanyi nti bannayiganga bayinza okusanga e Kenya kuba kumpi nnyo okuva eyiganga okutuuka e Busia ku boda etwawula ne Kenya waliwo kilomita 707 ate okuva eyiganga okujja e Kampala waliwo kilomita 116 kitegeeza e Kampala obadde seefu nnyo okuwona ab'eyiganga nti wali obali kumpi anytime bayinza n'okujja ne bakusaako ne baddamu ne bakuwuttula si be bakuwuttula embale ze wagenza okujjanjaba bakuli kumpi nnyo ate kati eri gye bakukusiza amagendo bayinza era okukusangayo era tewandipositinze nti ogenda Kenya kuba twandiwulira nti anytime ate bakulumbye nayo ne bakukubirayo. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bw'owulidde akatambi ako nkugambye nze nange bimpeddeko wabula ne ŋŋamba nti nno leka ate nkuleetera ate munnange ebitradinga wano ku Jamia Tug mbeera natuuse dda nabyo esayidi eno kati kankuggyeko awo katono nnyo ate nkulageko omuyimbi King Saha munnange awuumizza munnange Butambala oluyimba lwa TikTok Life lukyafuuse ensonga munnange sayidi eno era nga kasaze bw'ati ku siteegi endulu munnange ate neekwasha esayidi eno era nga bw'olengera mu katambi nkugambye nti no abantu babadde bayitirivu okukamulako obumazi era nga bw'olengera ekifundoozo kirengera vibe zibadde waggulu ate wali wonna munnange ate esayidi eyo omwana mulenzi munnange ate King Saha nga aperforminga esayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawo era nga ngenda kusaba ekintu kimu kasoobera nga tunaba kusubscribinga osubscribinge kosa ate n'okulikinga video ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne updates endala katono nnyo bwe nti